Olubereberye essula eya 49. Okulama kwa Yakobo. Yakobo n'ayita batabani be n'ayogera nti, mukuŋŋaane mbategeeze ebiribatuukako gye bujja. Mukuŋŋaane muwulire mwe batabani ba Yakobo, muwulire Isirayiri kitammwe. Lewubeeni gwe mwana wange omubereberye ow'obuvubuka bwange, era amaanyi gange mwe gaasookera, asinga amalala n'okwekulumbaza, atafugika ng'amazzi agawaguza. Toliba mukulu, kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwawaza, weebaka mu buliri bwange. Simyoni ne Leevi baaluganda, ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Ggwe emmeeme yange, tojjanga mu lukiiko lwabwe, ggwe ekitiibwa kyange teweegattanga n'ekibiina kyabwe, kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja, n'olw'eddalu lyabwe baatema ente olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Yuda, gwe baganda bo banaakutenderezanga, omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo, abaana ba kitaawo banaakuvuunamiranga. Yuda, olinga omwana gw'empologoma, okomyewo omwana wange ng'ova okuyigga. Yakutama yabwama ng'empologoma ensajja, oba ng'empologoma enkazi, ani anaagisaggula? Omuggo ogw'obwakabaka teguvenga mu Yuda, era bazzukulu be banaafuganga okutuusa Siro lw'alijja, era oyo abantu gwe banaawuliranga. Alisiba omwana w'ensolo ye ku muzabbibu, n'omwana w'endogoyi ye ku muzabbibu ogusinga obulungi, ayoza ebyambalo bye mu mwenge omumyufu ogw'ezabbibu, amaaso ge ganaamyukanga n'omwenge, n'amannyo ge ganaatukulanga n'amata. Zebbulooni anaatuulanga ku lubalama lw'ennyanja, anaabanga omwalo gw'amaato, n'ensalo ye eneebanga ku Sidoni. Isakaali y'endogoyi erina amaanyi, egalamira awali ebisibo by'endiga, n'alaba okuwummula nga kulungi, n'ensi nga yakwesiima, n'akutamya ekibegabega kye okwetikka, n'afuuka omuddu akakibwa okukola emirimu. Ddaani ng'ekimu ku bika bya Isirayiri anaasaliranga abantu be emisango. Ddaani anaabanga omusota mu luguudo, embalasaasa mu kkubo, eruma embalaasi ebinuulo, agyebagadde n'awanukako n'agwa. Nindiridde obulokozi bwo, Ayi Mukama. Gaadi ekibiina kirimunyigiriza, naye alinyigiriza ekisinziiro kyabwe. Ettaka lya Aseri linaabanga ggimu eribaza emmere, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Nafutaali y'empeewo etaayaaya ezaala abaana baayo abalungi. Yusufu gwe muti ogubala ennyo oguli okumpi n'ensulo y'amazzi, amatabi gaagwo gaagaagalidde waggulu w'ekisenge. Abalasa obusaale baamunakuwaza nnyo, baamulasa, baamuyigganya, naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi, n'emikono gye ne giweebwa amaanyi agava eri ow'obuyinza, Katonda wa Yakobo, omusumba era olwazi lwa Isirayiri. Ye Katonda wa kitaawo anaakubeeranga, ye muyinza w'ebintu byonna anaakuwanga omukisa, omukisa oguva mu ggulu waggulu, n'omukisa oguva wansi mu nnyanja, n'omukisa ogw'okuzaala n'okuyonsa. Omukisa gwa kitaawo gusingidde ddala omukisa gwa bajjajjange, okutuusa ku nsalo ey'enkomerero ey'ensozi ezitaliggwaawo, gunaabanga ku mutwe gwa Yusufu ne ku bwenyi bw'oyo eyayawulibwa okuva mu baganda be. Benyamini gwe musege ogunyaga, enkya anaalyanga omuyiggo, era akawungeezi anaabanga omunyago. Ebyo byonna bye bika bya Isirayiri 12, n'ebigambo kitaabwe bye yabagamba ng'asabira buli omu ku bo omukisa ogwamusaanira. Okufa n'okuziikibwa kwa Yakobo. Awo Yakobo n'akuutira abaana be, n'abagamba nti, bwe ndifa muntwalanga ku butaka ne munziika wali bajjajjange, mu mpuku eri mu nnimiro ya Efulooni Omukiiti, eri e Makupeera, mu maaso ga Mamule mu nsi ya Kanani, Efulooni Omukiiti gye yaguza Ibulayimu awamu n'ennimiro okuba obutaka obw'okuziikangamu.
Eyo gye baaziika Ibulayimu ne Saala mukazi we, gye baaziika Isaaka ne Lebbeeka mukazi we, era eyo gye naziika Leeya. Ennimiro n'empuku egirimu byagulibwa ku baana ba Keesi. Awo Yakobo bwe yamala okukuutira abaana be, n'agalamira ku kitanda kye, n'assa omukka gwe ogw'enkomerero, n'atwalibwa eri abantu be.